Zigenzo okuwera ssaawa 3 ng'eyali Ssaabaminisita wa Uganda Patrick Amama Mbabazi atusene mukyala we Jacqueline Mbabazi ku ofiisi y'akakiiko ka NRM akaateekebwa omukulembeze w'eggwanga okuwuliza okwemulugunya okwava mu kulonda kwa NRM. Wabula ono alabiddwako oboolyawo nga yeebuuza lwaki akakiiko tekanatandika ku ssaawa endagaane ez'essatu. Mbabazi atusena okugendako mu ofiisi y'akakiiko era wayise eddakiika ntono nnyo akakiiko ne katuula okutandika okuwulira ensonga. Mu basoose mu kakiiko mubaddemu Jacqueline Mbabazi ng'ono Patrick Mutagwire awakanya obuwanguzi bwe ku kifo ky'anaakwatira NRM bendera okukiikirira bakadde mu bugwanjuba. Mutagwire ategeezezza nti abantu abali mu nkalala z'abalonzi bali batono nnyo ku abo abalabibwa ku lunaku lw'akalulu. Bw'otwala abantu abali ku register districts 35, municipalities 8 ne city 3 ne city divisions 6. Bw'ogattamu abantu abo baba 364. So akalulu nga tetunaba kubala abalwadde n'abataali mu position. So tewali ngeri gy'osobola kulangirira akalulu akayise ku namba eyo because that's the maximum. Teringa bulala buno bululu. Mutagwire era agamba nti n'embala y'akalulu eya Tango Doyi teyali nnambulukufu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60. Come on, it was 10. It was 10. 80. Ndowooza ne mu video mbulabye bwe yabala bwe yatuuka ku 5 n'abuuka n'agenda ku 8 obwo si bululu 3 obweyongeddemu n'atambula bulungi n'agenda ku 16 n'abala buli mu 17 18 19 19 obwo si bululu bulala ameka 3. Ye Jacqueline Mbabazi agamba nti obujulizi ono bwaleese bunafu nnyo okumujja mu kifo kino okuweereza abakadde. Abamu abatali mu liigi yaffe oba members of the league naye nga tebali ku level ey'okuvotingira ba MPs nga bayenyigira mu voting eyo nga batono. Awo eyawabidde n'agamba nti numbers were inflated. Naye ndowooza ekyo petition gundi banabakulira aba tribunal bajja kukisootinga. Amama Mbabazi yasimye omulimu ogukolebwa akakiiko okulira enjuyi ez'enjawulo. When you lose, I've lost several times, you know that. When you lose, it's not a pleasant thing. So it's good to give you time to, express yourself. Abalala bazze mu kakiiko kubaddeko Brenda Kichoncho ne Collins Tanga ku kifo kyakulya abavubuka mu NRM. Kinajjukirwa nti Kichoncho yavaayo n'awakanya obuwanguzi bwa Tanga ng'agamba bakyanga obululu. Najjamu obululu 1355. Then opponent wange gwe nali neesimbye omutabani wa akulira akakiiko k'okulonda najjamu obululu 10,107. Naye batuuka okulangirira taata we mwenyini n'amulangirira ng'asinze n'obululu 10,507. Wabula Kichoncho si ye yekka awakanya obuwanguzi bwa Collins Tanga. Siri mumativu ku byava mu kulonda kubanga byonna byali bifevalinga side emu nti nze ku ssaawa yatuuka nga Dr. Tango Doyi agamba abaana abalonzi baffe nti nze navaamu from State House nti navaamu mu race ate nze sivanga mu race. Ye Collins Tanga agamba yawangula akalulu kano era asuubira akakiiko kakukola omulimu gwako. The accusations are false, as according to me, very false. But the tribunal will come out with its perspective to the same, and I believe justice will be served. Bano bakudda mu kakiiko olunaku olw'enkya bongere okuwulira ensonga zaabwe. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.